Kyojjukira ko Honorable Kato Lubwama mujjukiranga Honorable Kato Lubwama obanga Uncle Kato mujjukiranga biiso mujjukiranga bidugu mujjukiranga Uncle Kato ekya Honorable kituufu yaliko member wa parliament ate once a Honorable always a Honorable naye tetulina nnyo kye tumujjukirako mu mbeera eyo ekitagenda kuva mu bwongo bwange bwe twali mu togikwatako oyo gikwateko namulaba ku floor ya parliament naye kyasinga okukola kukuba muziki ng'azine so musajja in fact Kato Lubwama tabadde munnabyabufuzi he's not been a politician wabula abadde munnakatemba but honorable bamuteekamu okwekkiririzaamu ye ng'omuntu. Kato Lubwama abadde n'ekikula buli muntu kye yali egombye okukulizaamu omwana we. Kato Lubwama abadde n'empisa. Kato Lubwama abadde n'ekikula kye nga kyatayagala abatakyagala oba oli otya oba oli otya takimenya wo kyayogera emisana kyayogera ekiro nga kyekikula kye ekiri mu kutawaanya Uganda n'ebyobukulembeze by'e Uganda be bantu abakyukakyuka buli kaseera najja n'alaga nti wano opposition naye nga NRM ye mufugo oba ye mukontrolinga najja n'alaga nti wano ali nammwe ninga kituufu tali nammwe. Kato Lubwama si baabadde Kato Lubwama abadde akugamba nti wano sikolagana naawe kankulinde wali mu maaso ne mukolagana era bw'otunuulira emikwano gya Kato Lubwama tegibadde gya NRM gyokka tegibadde gya opposition gyokka. Kato Lubwama abadde mugatta waba yali akkiriza nti ddala yeetaaga enkyukakyuka nga pati empya ezze eya Nuupu nali ndowooza nti yali asala busaze eno nadde eno buli kijja ekipya olina kyegattako ekirungi okitegeera mu mwaka gumu ate kinabeera ekirungi kati saati eno ogiraba deputy mayor gy'ayambadde neetaaga okumanya nti eneebeera nnungi oba mbi era ngirabirawo ddewa mu Uganda kati essaawa zino omwaka guno ani muzirawo bw'oŋŋamba omwaka guno omuzira wange yali private subject so far omanyi president Museveni n'akantu ke bateeka bagamba omuliro okumagwaki ye muzira wange omuzira omwaka guno subject yajjayo ekifaananyi ky'abakuumaddembe baffe bonna abasinga kye bayitamu actually ku sabbiiti oyo abantu bangi nnyo nnyo bakyusiza empisa gye badde bayisaamu abakuumi n'abakozi abacasual laborers naddala eri abanene abo bakyusiza nnyo newaka kati engeri gye bayisaamu housemade ndala nnyo nze sabbiiti muzira wange wa mwaka guno wange ebbanga lyonna tubadde Epic Media. Epic Media ogamba oti najoli kansente bukimu kitambula bulungi wiiki ya nnaku wiiki ya biwoobe eri eggwanga lyattu lino Uganda ate nno ebiwoobe birabika yeeyongeddemu n'okusaasira ne president munne covid yamukutte era ndowooza deputy mayor yagenda okusinziira wano okubeera nga ate amusabira essaala emusuusa obulungi yasobodde okubeera nga bw'atyo atuwa prime minister Robina Nabbanja Musafiri adde mu bigere ebyo naye ng'alina vice naye ndowooza yalabye nga ono ajja kukola okusinga kwoli simanyi mujja kukinnyonnyola ate awo ntegeere lwaki president vice amuteeka ebbali najja wa prime minister lwakuba nti ya lead of government business simanyi amujja kubanga munyambako ebyobufuzi abannabyabufuzi bannakatemba wamu n'abayimbi abafiiriddwa wamu n'eggwanga twafiiriddwa omulongo Kato Lubwama ono nno y'omu ku basajja b'oyogerako mu katemba n'ogamba nti ddala ye kennyini katemba era bw'otunuulira abantu ab'enjawulo ffenna ababaddeyo buli omu ng'akugamba Kato nayita mu ngalo ze Kato nayita mu ngalo ze Kato nayita mu ngalo ze ebyo nno atugenda kuba abantu bitunuulira tumanye lwaki abantu nga bano Kato Lubwama ne banne Baffa baavu ekyo nno tugenda kyogerako sigambye nti Kato mwavu mu mbeera nti talina mmere yakulya
naye waliwo bwolaba nti waakiri waliwo eddaala lyeyandibaddeko olw'ekitiibwa kyaweebwa olw'ebyengaye kuba otuuka ewuwe of course wantu weeyagaza yasangawo geeti ye bulungi ennyumba ye y'amaanyi n'akayumba kakatono eri mu nsonda nawulidde nti abeerubaga bagamba tuyinza obutamusabira awo nno mujja kwanamwe nga muntaasako eyo ensonga so atwaga tunulye ku nsonga eno obwavu bwengenda okwogerako si bwakuba nti alina motoka asobola okuba nga agirina naye kenyini abeera ku programu ze n'agamba naye obwavu bunnoma so twaga tubeere nga tutunuulira ku bantu bwe batyo lwaki bafa nga baavu mu ggwanga lyattu lino Uganda. Tugenda kubanga ngera tutunuulira ku lunaku lw'abazira Heroes Day buli ngenaku z'omwezi 9 Uganda atujjukira abazira baffe abakulu ndina abakulu bana muna NRM yataliko olwaleero olw'ebizibuzibu byafunye atumusabira akomewo bulungi bagenda tubuulira abazira baabwe omwaka guno oba naye mabega yonna naye nga tujja kufuna abazira babiri omwampeeyo ow'emabega n'omwaka guno omuzirawo yaani ono byetugenda kuba nga tutunulako naye nga ebyakato bikyali bizibu nnyo nnyo ddala. Mukama agumye abafamire honalibokeze nesinga okuba naawe wewaawo moderator neyanza okubeerako ateera ku Fik Media olunaku lwaleero tubadde tukyali mu mbeera y'abantu baffe bajasi baffe okufiira e Somalia naye ate ne Paulo omulongo Kato naye n'atuvaako ku maaso dibuli amaanyi mu fraternity ey'ebyokwewummuzaamu n'emizannyo kubanga abadde muntu ddala atabuusibwa mu maaso ogenda tomuteekayo nnyo mukubuuza wano tugenda kwogerako Kato omuntu kyamujjukirako then tuloke tudde ku mulamwa gwaffe kuba byenzize mpulira buli omu wayogera Kato mu buli mbeera alina kyamwogerako ng'oggyeko katemba n'okuyimba gy'abadde master nabadde njogera ne Mwami Terakaya n'agamba nti abadde atuuse ku ssanga alina kwebuuzibwako ku kijja music ng'oggyeko okuba nti eddoboozi ye abadde talirina naye ebisigadde bikola ki abo tujja mu politics bamemba parliament bonna ababaddeyo buli omu amunyumyako mu mbeera eno nti ku fulo ya parliament ye kennyini yabagamba ebyo si bisobola Honorable Moses Kasibante agamba nti fulo ya parliament ebyo byo tabisobola era bali muntu ogikwatako gikwateko n'akunga baka ba parliament okujja aba opposition ne babeerawo ne boogera buli kimu nga ye liida waabwe bagenda ku fulo n'abagamba naye ebyo ze sisobolayo naye mba mulina kyemunneetaaza ebweru amaveirebo era yagamba nti buli kimu wabweru yakikola naye ku fulo ya parliament nedda so njagadde ekyo nkiyiseewo ogyewo kiri nti tolina nnyo kyomufunyemu mu byobufuzi nze I personally nganze omuntu abali ku Facebook njagala kutegeeza nti mulongo Kato one tetusobodde ku exploitinga maanyi ge mu byabufuzi olw'ebbanga ettono lyamala mu parliament ya Uganda naye lwakuba ate bambi wafiiridde ng'ate basi mwabadde atambuliza oba ebyobufuzi bye n'engeri endala muntunulira yeyo ebintu ebadde yawukanako naffe ab'enkyukakyuka so kyova olaba nti mu politics sijja kumubala nnyo nga actor abadde ow'amaanyi naye ate amaanyi ge gasinze kweyolesa mu mbeera y'okutumbulamu ebitone by'abantu kyekisooka ekyokubiri n'okuteekawo katemba n'okulaga nti katemba first of all si byakunyumirwa mbunyumirwa wabula birimu n'ensimbi ate era n'olaba nti ye muntu abadde akola ekintu nga si kyakwekakamu nga bwewagambye nti ye nga yennyini ye katemba ne Paulo bwate bwabadde ekyamazima abadde muntu alabikira ddala omulimu gwakola neyanzege nga nkuvaako ku bulwadde bwa President Museveni Mwami Museveni alina kulwala covid actually
nzikiriza ngende wa deputy mayor anti ntondese kumalayo okay maliriza kubanga my 7 for one fena twandibadde twebuuza afuna atya covid because tumulabye ebbanga lyonna erisinga nga yasinga okwetangira ssenyiga ekisooka nga oba onaamulaba oba ne bamemba ba palamenti basooka bakebera ye kennyini ne waaba aliwa buli wamu tumulabye ne mumatala amayanja nga yasigadde ayambadde ki masiki ye naye olumu saagala keme kitera kulowooza nti my 7 ayina ewalala gye yajje covid eyo kubanga honorable twaha yakugamba wano ebbanga lyonna my 7 muntu wabakyala nnyo so ayinza okuba eyo gyagende ewa deputy mayor honorable Kizira neyanza tugenda kubanga tudda ku mulamwa gwaffe omukulu naye katusooke abakulu bababuuzeeko deputy mayor nesimye okuba wow nange nesimye nate nsaba onyogere ku ddoboozi wa Facebook akufuna nesimye nate okubeera nga tukomawo ku Fik Media kubeera nga tuba k'ensonga zetumulungula ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda okutwaliza awamu bingi byoyogeddeko kitalo nnyo eky'omulongo kozi omulongo tafa abuuka omulongo yabuuse kibi nnyo kibi ddala kiki kyojjukira ku honorable Kato Lubwama omujjukira nga honorable Kato Lubwama obanga anko Kato mujjukiranga biiso mujjukiranga bidugu mujjukiranga anko Kato ekya honorable kituufu yaliko member wa parliament ate once a honorable always a honorable naye tetulina nnyo kye tumujjukirako mu mbeera eyo ekitagenda kuva mu bwongo bwange lwe twali mu togikwatako oyo gikwateko namulaba ku floor ya parliament naye kyasinga okukola kukuba muziki nga azine so musajja in fact Kato Lubwama tabadde munnabyabufuzi he's not been a politician wabula abadde munnakatemba but honorable Taiba yavayo n'agamba nti yakyusa lifestyle ya parliament yakyusa obulamu kubukyusa atya siraba impact ye nnyo mu parliament ekisooka yaleeta MDD mu parliament which is wrong also kubanga nakyo sikirabangako oyinawo ngeri gy'okiwakanyamu yakuba tooki nti wadde tuli bannakatemba tuli bayimbi tusobola obeera mu parliament si ye yakuba tooki ani yagikuba tukkirize tugaane ndowooza bangi abaali bavuddeyo ne babeera mu politics nga bavudde mu industry eyo njagala sookompeyo yali mu parliament nga si honorable Kato Lubwama Kyagulanyi no ye yasooka nti oli yawulidde yamusooka Kyagulanyi yaliko mu parliament nga ndeeta njagala Kato eyasookayo Kato Lubwama wane honorable Kyagulanyi agenda okujja Kato mwali simanyi kinetaagisa okuddamu okunoonyereza obulungi naye sikkiriza nti yakyusa lifestyle ya parliament because twandisuubidde nti bwe yandigenze mu parliament yandibaddeko impact one person atawagira Kyagulanyi ng'agenda kuba member wa parliament era nabuuza ne ngamba yi parliament efuuse eki nga ndaba Kato Lubwama gyali ne Kyagulanyi avudde mu music akola ki ayingira in fact saamukkiririzaamu ng'ayingira naye bwe yamala okuyingira parliament yandisprovinga nti lwe yayimirira ku floor lwe nasooka okumuwakinga n'akola deliberation ku togikwatako nzijukira ebigambo bye bulungi nagamba nga tubadde tulina kinene kye tufiirwa mu musajja ono in fact wentandikira okumuwagira amagombako wa parliament galina beera ku flokoka kikulu nnyo kubanga yes kikulu nnyo kubanga bw'oba omanyi omulimu gw'omubaka wa parliament okayima musoke simulaba abeerayo era ensonga azituusa naye njogera ku Kyagulanyi ntandika okumwagala mu byobufuzi nga ndabye omulundi gwe nasooka okumulaba ng'ayimiridde ku floor ya parliament so Kato Lubwama tujja kumusubwa nnyo mu music industry ne drama industry ekyamazima mu Uganda abantu 9 ku 10 ab'amaanyi abatutumufu mu industry eyo bayiseeko mu mikono gya Kato Lubwama ng'omuntu so tumukreditinga nnyo olwekyo era tetugenda kumwerabira Kato Lubwama tubadde tulina
betutakkiriziganya naye obaoli awo mu byobufuzi yabadde abuvuma twali tulina Honorable Kalwanga n'agamba statement n'agamba nti yamukubirako n'amubuuza naye obuvubuka bwa Nuupu lwaki ovuma nnyo n'amugamba nti we bunaalekerawo nange okunvuma n'amugamba goza ki gwe sikuvuma Kato yalumwa nnyo okuva mu palamenti kuba va ku buvubuka bwa Nuupu naye Kato tulina omuntu wano ku pana afaanaganyamu character ne Kato nti bwemba sifunye kaadi nina kutabuka era Kato woolabira character ye n'abalonzi bennyini abataamuwa kalulu abadde nga avuma era statement ebaddewo ng'agamba nawona embwa z'abalonzi okkiriza nti Kato Lubwama y'omu ku babaka ba palamenti abava mu palamenti ne batafuna bululu ne bavaayo n'asigala nga akyali mu maaso g'abantu atya n'asigala nga ali free. Statement za Kato Lubwama obadde oziwulira? Mbadde ziwulira. Nawona embwa z'abalonzi kugamba that has been him nti ye bw'otamuwa kyayagala ajja kukukyawa akuvume ogutali musango because that has been his character. Okumpi badde bagamba nti ye abadde bw'atyo naye ng'ate ali very free. Buli muntu yenna sajjabbi teribulako kaki kalungi kaalyo tutegeraganye. Kato Lubwama simukyawa ng'omuntu. In fact nze mbadde namutegeera as a teacher tusoma psychology n'oyiga okuhandolinga omuntu mu mbeera eyo. So Kato Lubwama abadde mulungi tetugamba nti abadde mubi naye tubadde tulina we tutuuka ne tutakkiriziganya ng'abantu mu nkwata ye eyaki ey'ebintu tutegeraganye. So si musajja mubi era sisobola kugamba nti yalyose n'afa no sisobola tufiiriddwa ng'eggwanga kuba abadde na kinene nnyo kyagatta ku ggwanga. Njagala owunzike president mu industry president mu COVID simanyi oba ddala kituufu mulwadde olowooza yandirimbye Museveni muyeekera emabegako teyandikyogedde lwaki kati buli kiseera wabaawo embeera ebeerawo either okudivertinga bannayuganda oba okubaako kyateekawo kale tetuganye batugamba mulwadde naye obwa president yagambye obuvunaanyizibwa bwadde Nabbanja for only 2 days yayinza obba awonye for only 2 days covid yawonera mu nnaku 2 neyanziza deputy mayor kamwerekereze Honorable Twa wanjise obulamu bulungi alhamdulillah omukama Katonda akyatwazisa obulamu enkuyege zitukubira enduulu. Kato Lubwama abadde musajja alwanirira obwakabaka bwa Buganda. Honorable Kasebante yagambye nti CBS we baagiggala yamulumba nga bayisewo ennaku 2 n'amugamba jangu tugende tubanje CBS yaffe. Kitegeeza abadde musajja wa bwakabaka ndowooza n'okwesimbawo yali nnyo ku sipaati ku sayidi eyo ya Buganda. Sebo nzikiriza nsoke namuseko abantu abana batuwuliriza banyabo ne basebo mbalamusizaako nze sendi owatwaha muna FDC ayogera ebitakaddiwa nate n'olwali tuzze okubaganya ebirowoozo ku lw'okuzimba nnyaffe Uganda betudda ku b'eŋŋanda abako n'ab'emikwano ez'omulongo Kato Lubwama eyabuuse kitalo nnyo nnyini ddala tusaba Mukama Katonda agumya ab'eŋŋanda ne Kato Lubwama muwe ekiwummulo eky'emirembe. Nsooka okusaasira obwakabaka bwa Buganda okutwaliza awamu omuterega gusinze twakuumye bubi musajjawo mulongo Kato Lubwama n'atugendako. Nziddamu okusaasira abakozi ba CBS ng'ekitongole nenziddamu okusaasira bannakatemba abayimbi ne industry eyo yonna okutwaliza awamu nensaasira abaaliko ababaka ba parliament n'ababaka ba parliament leero kuba baaliko ne Kato Lubwama bakoze naye bawangadde naye nenyongera okusaasira bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Benvaayo eyo omulongo Kato Lubwama yakyusa ebyobukulembeze n'ebyobufuzi mu Uganda kyotayinza kwagala kukkiriza naye nga kituufu. Kato Lubwama yateekawo essuula nti n'abantu bwe balowooza nti talina nnyonsa asobola ofuuka omubaka wa palamenti. Obutabanansa kiki?
kiyinza okunkaluubirira okunnyonnyola okugyayo ekifaananyi ekituufu naye bannayuganda basobola okukitegeera era kyamazima okuva lwe yafuuka omubaka wa paalamenti abantu abatalina nnyo nkizo bafuusa ababaka ba paalamenti era kisoboka okubeera nga ye yateekawo eyo embeera ey'okuba nga abantu tebakyetekeneenya bantu kibe balonda ku bubaka bwa paalamenti naye nze kyenyinza okumwebazaako era nekyeneebaza abazadde abaamuzaala oba abaamukuza baamuteekamu okwekkiririzaamu ye ng'omuntu Kato Lubwama abadde n'ekikula buli muntu kye yali egombye okukulizaamu omwana we Kato Lubwama abadde n'empisa z'okuvuma abantu Kato Lubwama abadde n'ekikula kye nga kyatayagala abatakyagala oba oli otya oba oli otya takimenyawo kyayogera emisana kyayogera ekiro nga kyekikula kye ekiri mu kutawaanya Uganda n'ebyobukulembeze by'e Uganda be bantu abakyukakyuka buli kaseera najja n'alaga nti wano opposition naye nga NRM ye mufugo oba ye mukontrolinga najja n'alaga nti wano ali nammwe ninga kituufu tali nammwe Kato Lubwama si baabadde Kato Lubwama abadde akugamba nti wano sikolagana naawe kankulinde wali mu maaso ne mukolagana era bw'otunuulira emikwano gya Kato Lubwama tegibadde gya NRM gyokka tegibadde gya opposition gyokka Kato Lubwama abadde mugatta ontegedde mu bufunze abadde yawukana ku bannabyabufuzi betulina mu Uganda abalowooza nti atamuwagira talina kubeera mu ggwanga Uganda ekyo omukulembeze tagwanidde kubeera nakyo omukulembeze olina okuba nga osobola okugumiikiriza atakuwagira n'oyo akuwagira Kato Lubwama ekyo nkimwebazaako Kato Lubwama azimbye industry y'abayimbi ne bannakatemba abasinga 9 ku buli 10 bayise mu ngalo ze naye wakonye ku bwavu bwa Kato Lubwama bayimbi banne be basinga okwavuwaza Kato Lubwama awo tojja kujjawo katusoke tugende mu kanka kumalireyo bayimbi banne be basinga okwavuwaza Kato Lubwama kuba Kato Lubwama yalina omutima omugabi era yalina omutima ogwagaliza Kato Lubwama be yali ku CBS ebbanga lyamala ku CBS ng'akyayimba ennyo yakolanga nnyo ebivulo e Masaka eyo naye nga buli waabaakomawo bamuteega ne bamubba baani bayimbi banne sijja kyogera nti bayimbi banne bajja kunnyegera naye nkugambye abasinga okwavuwaza Kato Lubwama baali bayimbi ate ye mwennyini be yeekwatira ku mikono buli weyavanga e Masaka okudda e Kampala nga bamuteega ne bamubba ye yakinyumya nali ntegeera naye mwennyini nze nafunako ku mukisa ogutali mulundi gumu tubadde twogera nkugee Kato Lubwama abadde mugatta nga Kato Lubwama twali mu tijje abaali bagoberera tijje truth and justice Kato Lubwama nga ali firi nnyo kugamba ng'obadde mbyobufuzi ebibiina bye tekyali kibiina genda maaso waliwo omuntu okugoberera ekintu gwali mugendo genda maaso mugendo mu DP waliwo omuntu okugoberera ekintu kati omuntu banakugamba nti kikulu bannaye kibi nnyo okubeera nga oli mukulembeze naye ngaogenda kukulemberwa kibi kajja azunze DP FDC amaliramu NRM njagala onzike ne President Museveni NRM kibiina kya byabufuzi era bangi abali mu NRM nga bankizo mu Uganda naye gwe otugambye nti abantu abatabira ku nsonga abataba wamu bwe buzibu bwa Uganda nakuwadde obudde n'oteesa naye kibi nnyo okwagala okulaga nti bano bye bateesa tebigwana kuwulirizibwa Honorable Twa njagala onzike ne President Museveni President Museveni ng'omuyekera alina okuba n'ebintu bisatu alina okuba nga asobola okutta asobola okuwamba asobola okunyaga kati mwami Museveni bino byonna bisatu yabyolesezza jjo yasaani abeeruweeru gye yageezza okukoleza teyabatta ndi ku bulwadde bwa President Museveni nga yalwadde ddi yeewambye nga yalwadde mwami Museveni baba mulwadde abantu beyaggaliranga mu karantini yabawanga ennaku 21 nga bawadde ntano okuziba 14 ye yeewadde 2 covid agenda kubaawonye ekiraba bamwami Museveni mulwadde bonna be yali nabekkololo mu parliament batekebwe mu karantini ayinza obba yalwala dda nanti bonna be yali nabekkololo batekebwe mu karantini
kuba kitegeeza basisinkana ne be yali nabe ekyankwanza eri mu logi ye ekirala basi bonna babateke mu karantini kandani muje mu logi ye muri ettendekero ly'amagye ekyankwanza ontegedde bw'omala okumala ekyo nga ateerebwa mu karantini twagala bonna abajasaba muri ku lusegere ne mukyala we bonna bateekebwe mu karantini gwe wali olabyewo omuntu alwadde covid neyeyawula ku bantu ennaku 2 omanyi bannayuganda babasiriwaza nabo ne booleka obutumbaavu naye n'omuntu sebe yeeyawudde omuwanga ekitiibwa ekyaki pulezidenti watuukira okweyawula pulezidenti ye namba emu w'eggwanga bw'oba nga tosobola kukola ebyo byowa bantu biragiro gwe nga tosobola biteeka mu nkola oba weetaaga kulekulira pulezidenti baba nga yawadde saabaminisita obuvunaanyizibwa bwa nnaku 2 nsobola okukkiriza nti vice president ali mu ggwanga ng'omumyukawe naye bambi nabbanja yawoomera Museveni. Honorable Shem neyeesiimye okuba naawe nsaba ebigambo bibeere nga byebyo ebinugulirwa munnayuganda oyagala okuleeta ebirala sebo neesiimye okuba naawe moderator neyanziza erinnya kansala Shem Bikufaaki akiikira Nansana Institute ku Nansana Municipality enzikiriza sooke njijukize abatuuze ba zooni eyo ya Nansana Institute B nti olunaku lw'Essande ku ssaawa 8 tugenda kubeera ne meeting y'ekyalo awa Maama Ssegembe. Ekitundu ekyo amakaago gali wansi wa Nansana Municipality okukwata ekikubo ekyo bwe tugenda okubeera ntutuuza meeting z'ekyalo okulaba nga tubanyonyola bikijjeredde mwatutuma ne biki ebiri mu kitundu kyaffe. Nyongera okusaasira famire ya Kato Lubwama okutwaliza awamu wamu n'emikwano gye nga Honorable Nsereko wamu n'abalala okuba nti yayongeddera okufiirwa mukwano gwe. Nnaku z'omwezi zaali 6 Ogwokutaano jjajja Yuchuli n'agenda era naye mukwano gwa Nsereko zaabadde 6 omwezi Ogw'omukaaga era mukwano gw'omulala n'agenda. Nja kusaba Allah ayongere omugumya ku sayidi eyo. Lwaki logana nti naye omwezi ogujja nga 6 mutwale so bangambye njogera ebigambo ebyensa neyanziza njongera okwebaza Ligase Kato gye yaleseewo mu bulungi esigale ng'etambula. Abalina ekirungi kibalowooza nti bakifuna Lw'omugenzi Kato nja basaba bamaintaininga ekyo. Ligase embi gy'abadde atandise oba tulina obuzibu buli bumu NRM enengeri gyesetinze regime eno tuba olina kyoyagala ogifunamu ekinene olina okubaako b'ovuma. Sayidi eyo embi yo tugireke naye sayidi ennungi oba amufunamu yakutenekako ku mizannyo ng'egyo okifunyeemu olina erinnya ly'obadde omwogerako bye yakola nabo ku CBS ng'olaba ddala programs ezabanga nnungi ngera zitukira ku makya tebazituukuse tubaako bye tukola. Sayidi eyo tugisiime naye sayidi ey'okuba nti osobola okuva wano mu byobufuzi leero n'ogamba omuntu alese embeera ekuggisawo k'omufuukira ekizibu eyo sayidi nja kusaba politics oyo okuba nti wakuvuma buvumi tulabe nga eki gye tulwana okuba nti mujja mu ntegeera yaffe awo ndaba sayidi embi. Then nzikiriza bangi abafuuse kye bali olw'okuba ye kuba abasomako drama Makerere era ndowooza ate okuba yabeeranga ppiira nnene nnyo nga bagana twagala okukolako ebifaanagana ng'ebya Kato Lubwama. Abantu abo baatuuka ne bekkiririzamu nti osobola okuba nti olina kyogenda funa mu diguri gy'ofunye niyo osobola okuyitira mu talent nobaako kyofuna nga Kato Lubwama eyo credit nja gimuwa. Naye sayidi endala alina engeri wano gy'abadde mu biseera oba malayika ziba zitandise ebyokulumba ng'okkiriza nti buli gw'otokkanya naye olina kumuvuma ng'okkiriza okusanyusa aba NRM n'abatonotono b'otambula nabo olina kusigala ng'olumba sayidi ya Nuupu. Awe mbadde ndaba obuzibu bwokka. Nyendoza Nuupu yeno ne Nuupu okutandika okuba nga tebali makambo kuva mu kalulu sunduuza tekikyukangako. Ekyamuleetera ekyo alina we yajja mu kalulu kano ke yajjamu nga banaye mumpe nange enzireyo ndiyeeko. Anti baŋŋambye nti ye yayita limba ng'ayogera kyasobola kukola. Kakati omulonzi bw'obanga mugamba ozze kugenda kulya ate nga bakisuubira gy'obadde olina ky'olya ate ng'okiridde obadde tolina kyozza mu kitundu kkiriza obagaana bali balina omulamula bwe batyo. Sayidi endala waba yali akkiriza nti ddala yeetaaga enkyukakyuka nga pati empya ezze eya Nuupu nali ndowooza nti yali asala busaze eno nadde eno. Buli kijja ekipya olina kyegattako. Ekirungi okitegeera mu mwaka gumu.
ate kino abeera ekirungi kati saati eno ogiraba deputy mayor gyayambadde neetaaga okumanya nti eneebeera nnungi oba mbi era ngirabirawo dde wano yesinga zonna ziriwo wano gwe kikyotulaba waiti sebo gabeera matesa ekiseera kyonna kyonna so njagala okumwebaza ebirungi bye yakola kanzikirize ababitambulidde mbasigale nga bakyakuumye ligasi eyo then n'ebibi tulabe nga twongera okukyusa mu mbeera okulaba nti toleeta nnyo bukyaya ate n'otandika okuvuma ate era abakulu tujjukire tugaane nti bulijokoma okukula abantu balina sigala nga bakulabirako mu direction yonna yonna tulina abantu abava mu politics nga Luchamus up to now tanayingira mu politics wa kuvuma tanayingira mu politics wa kuvuma ngenda kubanga nkomawo ewa honorable Shembi kufa kibanga dakika zimpeddeko kansoke mpumule katono ate nkomewo ne honorable Shem awunzike ate tutandika bali ku Facebook mwe bali kubanga kwemuli Fake Media abakyaliko mwe bali kubanga kwemuli nsinga kulaba bali ku Facebook mwe bali kubira kwemuli mukizaamu nnyo amaanyi honorable kwizera mbadde maliza ne honorable Shembi kufaaki moderator mbadde mpa example ya honorable James nti ebbanga lyaludde mu politics n'emyaka gyalimu akyakumye status y'okulaba nti wabeera ku platform yonna ayongera kunnyonnyola byongera kuzimba munnansi so kyensaba abasajja bonna bonna abakuzeemu naye yava mu mawulire Luchamus lwaki njogereba nti ku Kato nti Kato yatuuka n'agenda n'asoma ne ku mawulire so n'amanya ekisobola omukuumira mu mawulire okimanyi n'okwogera ku nuupu osigala mu mawulire moderator kituufu nnyo naye tukkirize tugaane buli ali mu politics leero ayongere kulaba nti wemba siriimu leero nsobola kusurvivinga ntya buli woteetegekera future yo kitegeeza ogenda fuuka irrelevant okufuuka irrelevant okomyawo litya irrelevance oyitidde mu kuvuma singa yasigala nga ali mu katemba era twandibadde tugamba nti yes era twandisigadde kamera zansigadde zimulondoola naye kamera zibadde zimulondoola kuba nti emyaka gye abadde asinga gikozesa mu kuvuma nti by the end yali Dr. Hiderman nga naye agamba nti okufuna amababbanyi nti ngendeko mu parliament yalabira nnyo Kato credit tugimuwa lwakuba ligasi gye yateekawo eryemu nako yatya okulaga nti asobola kumirya ku fulo era bangi abavudde mu music department ne bagenda eyo era abamu tebateesa no ndowooza yakitegeera luzungu luli wansi naye ate alina we yalina amaanyi okusinga sebo ombaka yenna ayina newembeera nze kansala nga ntuula mu kanso nesitabaako kyenteesadde n'omulundi n'ogwo tewali balimpeera kurate nti nali mubaka wa kitundu ekyo naye kisobola okunkomyawo mu bantu nagenze ku fulo eggwanga lyaffe tukimanyi oluzungu tuliyiga luyige era abantu badde bagamba musajja yayogedde ebifu naye twabitegedde waliwo honorable mukyala yajja n'alaga nti waliwo obuzibu mu masomero gakulembera ga UPE nayogera ebyali bitaali bituufu naye ensonga yagigusa naye ekyokuwoza nti nze simanyi luzungu ate nga okkiriza olina diploma mwemu ddiddi nga weyakereminga nti agirina oba certificate ebyo ebitabo bimala honorable neyanziza njagala onzike ne President Museveni covid amuluma President Museveni tukkirize tugaane alabika akyatusingako amagezi wala emyaka gy'otuuka noweraliikirira abantu bewatta oba omusaayi gukuli mu ngalo n'ogamba sijja genda mu kitundu wabanga atandise okutya abantu abo olw'ebikolwa bye yabakolako ate nga akkiriza ekitundu kyabadde agenda talina kitundu kirungi kyabakoledde kyagamba nti kikino fakulu yasooka okugendayo lwe nasooka omulaba nti yali abalaga ennima empya era naye ng'ogiraba ey'obucupa nga si kyeyandibadde abalaga si enkudaala gyandibadde abakudaalira si yameka gyakireminga nti yameka we Uganda oba gye baatandikira embeera yabatuusa mu mbeera gye balimu najja n'abalaga ebyo niwe wabanga yasobodde okukirowoozaako nti nkoze ntya diversion tokkiriza nti president asobola okulwala ngaddi era sebo yawonye dda covid kasita emikolo gy'eluwero talwalangako n'omanya nze ndowooza emikolo gino ogenda eluweero yeebuuzibwako nakkiriza nti yes tugende eluweero singa yali tayagalayo ndowooza yandigambye tukyuseeyo tetukirinaako buzibu naye ebbanga lyomanyi nti omuntu walwala covid
alina okubeera mu karantini nnaku 14 tezandibadde 2. Honorable Shem neyanzege niyo Fik Media Hassan Musa Zai Musa Muto taliwo ne Tamale Henry ataliwo naku lwairo naye nga ekifaananyi kyekyo Hassan Musa wamu ne Zai. Honorable Kuzera njagala tutandike abantu nga Kato Lubwama n'abamufaanana lwaki bafa baavu mu Uganda yaffe. Njagala tumalize ensonga eno tunzike n'abazira bammwe mugenda kumpa abazira bammwe ne bannayuganda abali ku Facebook live nabo bajja kubampa abaabwe. Kakati nga sinaba kugenda awo njagala onzikirize ssebo malirizeyo katono nnyo nsabo nyongere ku ddoboozi bali complaininzeko dda njagala onzikirize sooke malirize bambeko akantu ke submitting ku nsonga ya Mwai Museveni ne COVID. Ebimu ku nsonga lwaki oludda oluvuganya mu parliament bazize okulonda rather okwetaba ku kwogera kwa Mwai Museveni n'okusoma budget awamu kwe kuba nti ebintu ebyo byonna byonna mu mbeera ey'okkebera ababaka n'abalala n'abantu bonna biwementa obuwumbi bwa Uganda 3 n'obukadde 6 3.6 billion okubakebera kyokka ate ne wabeerawo n'embeera ey'okusosola nti tokyasobola genda nsambya ne weekebeza COVID n'ojja ne certificate ya COVID naga nti oli mulama wateekeddwa okubawo ebifo bo abali mu gavumenti bye baagala weekebezeeyo naye nga bw'ogenda okuddawo clicking emabega biri connected ku bantu abamu era abanene mu gavumenti ekyo nakyo nabayagadde nkye n'ekirala bwe wabanga wanaabaayo omukolo lwaki abantu abanaagenda mu maaso ga president nga bwagamba Mwai Museveni tebasooka ne bakola okukebera results ne zifuluma ne walyoka wabaawo ki naye kati osobola okwewunyamu nti wakati mu ssente ezo ze twayononye empitirivu okukebera abantu Mwai Museveni naye asigala ajja ku state of the nation address ng'ate mulwadde osobola okukiteeberezaamu ddala singa wabaddewo COVID ali serious bantu bameka abavuddewo ne COVID awo so ebyo kubanga yogeredde kazindaalo waliwo akwata akazindaalo ako ng'akajjawo n'abaako wakwata oluwuka butambula ani abutambuza Museveni yennyini neyanziza awo nvuddewo abantu bano lwaki bafa nga baavu simanyi definition ya bwavu weki kyoyita obwavu kyenjogera nti omuntu yandirabye Honorable Kato Lubwama yandimusuubidde kuba mutuluba ddala omuntu yalina theatre ye Royal Theatre omuntu yalina Diamond Assemble ye kati kyagirabawo gamba ebintu bye byonna yakola TV sikyagiraba kuba n'emirongooti gikyaliyo naye nga TV tekola ki TV sebo eyali yakoze TV yali agimuwadde erinnya lye likozesebwe nga yewala misolo ekyo nakyo jja kimbuulira naye ffe twali tumanyi nti Kato Lubwama yali akoze eki yali akoze TV wafiiridde okewo kye nategeddeko okuva wa Mwami Senkubuge ng'agamba balina omuzannyo abadde akomezzaawo katemba era balina omuzannyo gwe bazannya gwe bayita ceasefire era bagenda ndozadde bagenda ku Serena Hotel kyogere nokyogera nti nga gavumenti ye bataddemu ssente baguzanye si gavumenti Geno akandanaho sali musali awo nyisaba otandike kakati moderator 1 okusookera ddala nze Kato Lubwama mu bantu abayitibwa abaavu simubala lwaki newankubadde oyogedde nti walina okubeera oba wetwandibadde tumusuubira obwavu buno nti ebyobugagga bye byabadde ayina byonna takyabirina byonna byeyatandika nabyo takyalinako kyolabawo of course kakati mu mbeera eyo osobola okuattributing ekintu ekyo kisooka kuki asani signal za Facebook 1 lwaki abantu babeera bwe batyo okay tukomyeyo abantu bano abazanyi b'akatemba n'abayimbi abasinga mwana watu bagenda ne batutumuka ne babeera ab'amaanyi naye olw'okuba nti olumu n'obuyigirize bwayo bwa butono ne balema okumanya kye bayita okukontrolinga ssente n'ebyobugagga n'ettutumu lyabwe lye baba bafunye kankuwa ekyokulabirako nti abasajja bali abazungu abamanyi abalina ensi enteeketeeke bamanya nti omuntu asobola n'okuyimba oluyimba lumu
sinakindi n'azannya omuzannyo gumu ne gukyaka nnyo n'ataddamu kuzannya muzannyo mulala gwonna kubanga one ensi mwali mulimu copyright ku byazannya. Yes, copyright law ng'ekola. Ekyokubiri omuntu ye ng'omuntu bw'amala okumanya nti alina obunafu bwe abantu abo ba celebrities mu nsi endala bafuna bayita ba handlers baba controller. Ekitaliwo wano ewaffe. Anti wano muna abaana bakuyitamu. Anti ebintu okujjawo nga bakuyitamu nga toli steady bulungi bw'ofuna controller financial controller bw'ofuna omuntu yenna alina asobola okubeera ng'ayogera ku lulwo ng'abeerawo nga professional akola mulimu nga gwe b'okola ki bw'ogumu guteekeddwa okubeera kitegeeza agenda kusobola okuba nga emaali ye nesobola okubeerawo ate ezimbulukuke obeere ng'ebbanga lyonna tokyetaaga nnyo nakugamba nti olina kuzannya mizannyo mingi okufuna. Gavumenti kiki kyerina okukolera bannakatemba abayimbi okulaba nga bafuna mu byabwe mu bitone byabwe? Ekyo okibuuziza mu mbeera enkyamu kubanga mu gavumenti eno eya Mwai Museveni eriwo eno ekyo tekisoboka. It can never happen. Gavumenti esobola kuteeka copyright law mu nkola? Tesobola kubanga teyagala. Lwaki teyagala nkulage? Osobola okukitegeera nti omuntu gavumenti naddala zino ez'abannakyemalira zitya nnyo abantu abagagga kubanga Kato Lubwama abadde ne ssente naye nga si mugagga, he's not a wealthy man. Kati gavumenti ya Mwai Museveni wano etya nnyo abantu abali wealthy. Gwe kwamu akafaananyi singa abayimbi bonna aba wano mu Uganda bali wealthy nga His Excellency Kyagulanyi nga bagagga kubanga ye muntu amaze emyaka nga tayimba naye ng'olaba nti waali asobola okubeerawo wali naye nga alina ekkoona lyakuba kituufu naye nga ne mu kkoona eryo kubanga takyali member wa parliament naye kyengeza okutegeeza you're not wealthy kubanga ye Kyagulanyi alina ebintu ebirala bingi ebisobola okumuyingiriza ssente. Kati gavumenti eno tesobola kubanga kitegeeze creatingawo omanyi abantu abagagga balina ssente si bangu bakufugika kyobola abayimbi bawane ennaku zino ne bannakatemba abangi basobola okubeerawo nga essaawa zino bonna boolaba bagenda wasalimusale kufunayo ssente. Otugambye wano nti Kato Lubwama abadde n'omuzannyo gwagenda okuzannya naye nga main sponsor waago ye mwami Salimusale. Kati ekikulaga nti baavu nti omuyimbi lwatalinye ku stage lwatagenze mu theatre kuzannya muzannyo lwatakoze eki tajja kufuna ssente. Honorable neyanziza ngenda kubanga ate nkomera abali ku Facebook mwebale kubeera nga mutugoberera bulungi nnyo ddala. Leero mutulaze essanyu ly'amaanyi. Deputy Mayor Sebo abantu bano lwaki mbadde nsaba amaloboozi banneegajire lwaki abantu bano bafa baavu? Kakati neyanziza moderator ku nsonga eyo ndowooza okusookera ddala njagala tutunuulire Kato Lubwama abasajja nga ba Fred Sebatta tuba comparing ku bayimbi abaliwo ennaku zino. Tuyina ekizibu okusookera ddala buli muzadde awerera omwana. Olese ku Fred Sebatta akaaba buli muzadde awerere ki? Jagana munoonya akaabira ddala. Buli muzadde awerera omwana. Ensonga y'okusomako ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri okukoppa tutunuulire like kuba kati tuli global world tuli mu kazinga kansi emu bweti nti emitimbagano nakituyigire nnyo ku balala kye bakola. Kakati bw'otunuulira abasajja bano abedda Kato Lubwama abadde musajja muyiiya mugezi naye nga tannaba ku adoptinga nkola eriwo mu kiseera kino. Kyovola mu comparinze ku ba Fred Sebatta nti bakoze bingi bamaanyi mu industry eno naye tebagifunyeemu nnyo. Kyokka ate abaana abazza obuzzi Honorable Kwizera ayogedde ku President Kyagulanyi abaana nga ba Eddie Kenzo bano ba Rema Namakula bakifunyeemu nnyo. Lwaki? Kyekizibu kye tulina nti okusookera ddala wabaddewo ekizibu bw'otunuulira abaana bali for example bw'otunuulira ng'emipiira bwe ngendako mugundi eyo bano Abangereza nti abaana abo bafuna ssente naye balina kye bayita financial control babayigiriza n'engeri y'okukwatamu ki
sente abantu bano sente ekyamazima bazifuna naye ojja kusanga nga wabaddewo mu nsaasaanya nga nawo waliwo obuzibu ne batainvestinga nnyo kuba omuntu nga Honorable Kato Lubwama eyo industry agifunyemu sente ekyo kimu ekyokubiri abaddeko mu palamenti emyaka emeka emyaka 5 omubaka wa palamenti simanyi oba omanyi sente ze bafuna buli mwezi ezo nno nga za musaala take home naye ne wabaawo n'ebirala bye bajja nga bafunamu akasente nti omuntu ng'abadde strategic ne bw'abeera omubaka wa palamenti ekisanja eki ayinza obutafa nga mwavu gavumenti abantu banene abalina ebitone yandibajjeeko omusolo ng'abalala yes kuba nabo bayingiza sente naye tebalina kibayamba ggwanga tewali atalina kyayamba mu ggwanga gwe wano wooli service gyokola terina njawulo na muyimbi gyakola oba munnakitono omulala omuntu agenze n'akola akaduuka service gyawe eggwanga terina njawulo naki naye basigala nga bana abalala bagiwako so saagala tubeere sympathetic nnyo saagala tubeere nnyo nakisa eri bantu bano kubanga ate nno bo bakozesa nakitone tebatera kuteekamu nnyo sente so bwe guba musolo gubagibweko naye kyeŋŋamba okusookera ddala gavumenti bw'eba yakubayamba Kato Lubwama yali mu palamenti waliwo etteeka lya copyright eryagaana paka kati erikyagaanya okolakiyogerako anti ekyo kiri deliberate gavumenti eno teyinza kukola ki teyinza kukkiriza copyright kubanga bw'oba oyagala omuyimbi wano nebuuza abayimbi bonna abazze mu parliament lwaki netteeka tebalitaddeeko naye okimanyi nti etteeka eryo lyajjako ku floor ya palamenti okimanyi nti Hildaman yalireeta ku floor ya palamenti bwe yalireeta nelikola kitya anti terisoboka kati kankubuulire Hildaman katumeke etteeka Lubwama mwenna temwetaaga kuleeta omuntu ali faino anti lindako nkubuulire kati kambeeko kyenkubuulira mu palamenti omuntu amaliriza ensonga abeera ogwo omu ye president kuteeka mu kkono ku palamenti kizze tokiwulirangako tokiwulira nti etteeka lyajja ku palamenti tokimanyi nti Honorable Naluyima yaleetako netteeka local government zisigaze sente zaalyo naye paka kati nga terikyawulikika so ebintu bijja mu palamenti ebirungi naye ne bikola ki ne birinnyibwako olw'ebigendererwa by'abantu so president abayimbi bano n'omala oba wa copyright nkubuulira bannakatemba abo bannabitone bajja kugaggawala nnyo nga bw'olaba bano abaana ba Cristiano Ronaldo n'abalala abali mu mipiira e Bungereza naye bw'oba tobawadde copyright kitegeeza kubakuumira mu mbeera yaki mu mbeera ya bwavu okuleka ng'oli mujagujagu nga mugezigezi nnyo naye ng'era ojja kusanga nga sente zonna tazijja wabula balina engeri gye bayiiyaamu endala ne babeera nga bafuna akasente so kyannaku nti Kato Lubwama bw'otunuulira amaka naki ku linnya ly'alina na buli omu bw'avaayo okumwogerako si bwe yandibadde ekyamazima naye ebintu biringa 3 abazadde tuweerere nnyo abaana abayimbi bano ne bannakatemba balina okwongera okutunuulira engeri ebintu ebipya engeri gye bikola ki gye bitambulamu exactly kuba kati olaba okimanyi nti waliwo abantu boogenda okusinga ssente naye nga baludde mu media industry ogenda basinga lwaki oli creative waleeta ekipya noganze program njazikoleranga online okitegeera ne waliwo ababadde ku radio ko nga babaddeko emyaka n'emyaka ng'agenda kuvaako nga mwavu gwe eyayiiya ekikyo olw'okuba otambula ne digital world obeere nga kyokola kyanjawulo ku kyabaleero ojja kufuna ssente okubasinga ye creativity lwaki tekiteeka mu genosali musale abeera nnyo n'abaana bano anti kati yeeyo mindset gye bateeka mu bayimbi bano kubakuuma nga bavubulirwe banakuuma ng'osabiriza fiiki kitegeeza waliwo intention y'okukuuma ng'oli mwavu ebbanga lyonna nga maliriza abayimbi okusookera ddala gavumenti manyi tesobola kukikola naye tubyogerako etteeka lya copyright balitwale ndi kikulu that is 1 2 nsaba bannaffe abali mu industry eno babeere creative balabe engeri ensi gyekola ki gyetambulamu
3 buli muzadde wenna ng'oli eyo weerera omwana neyanziga bali ku Facebook mwebale kubera kwemuli senga oli amperezaayo ku hero we olunaku lwa omwaka guno gwogamba nti ono yabadde omuzira wange kansela Dani City webale kubera nkoli nsabayo ka information oyina ekintu kyobuusa amaaso nti parliament engeri gye operatingira ku numbers anti nakyo kikankikulagireko nti Honorable Kyagulanyi kyova olaba ebintu byonna bwe yalaba nti tebisoboka nga wakyaliwo Mwami Museveni yasalawo nti parliament kagibeeremu emyaka egi lazima agenda amuvuunule amugyewo kyova olaba era yamuvuunula naye ng'akozesa abayimbi banne nga Mwami Bebekulu kyova olaba nti corporate era tesoboka omukisa guno nensaba ompe ku ddoboozi ali ku Facebook akufune bulungi ogenze n'obuuza lwaki Honorable Kato Lubwama yafudde mwavu siri omu kubakkiriza nti yafudde mwavu wabula yafudde si mugagga nnyo ng'erinnya lye libadde lizitowa naye era kikuzzayo ku bigambo bye natandikiddeko sigambye nti yafudde mwavu talina kyakulya talina mmotoka yakuvuga moderator otandise okwogerera mu budde bwange omala oŋŋambe kituufu wandi njagala nsooka entereeza statement gye nakoze nti obwavu bwe yali ndi ku bintu bye yatandikawo okuba ntakyabirina era mbadde ntandise n'okunnyonnyola genda maaso natandise n'okunnyonnyola nti Kato Lubwama yafuna okusoomoozebwa ng'omuntu baamala okubeera n'omutima ogwagaliza be yayagaliza tebamwagaliza era nga muyimbi ng'akola ku CBS ng'ayimba nnyo Masaka eyo ng'akolayo ebivvulu buli lwe yavangayo ng'akomawo e Kampala nga bamuteega ne bamubba naye jjukira gwe babba alina abakozi yadde bakubye olina obbasasula ontegedde kitegeeza ogenza okukola toyingiza naye ate ofulumizza n'ateekawo abaana abazinyi abaana abazanyi b'emizannyo abaana abayimbi n'atendeka embeera eyo n'akola theatre n'akola ebintu ebyenjawulo naye tetwerabira nti n'omulembe gwe batubukiramu tewaaliwo ssente nga kati mu bayimbi olwaleero omuntu akola ekivvulu ne bakugamba yakoze akawumbi ka ssente oli yakuteekanga ekivvulu tugeze ku kisaawe ne basibawo obuveera n'afuna emitwalo 4 nga alina osasula poliisi alina osasula abayimbi alina osasula transport n'ebintu ebirala ng'erinnya lizitowa okusinga enfuna ye tunuulira omugenzi amani basudde ku maanyi ge yalina n'ettutumu yalifudde biliyoniya naye teyasobola kufuna nnyo mu ekyo kye yali akoze kubanga n'olwaliro ayitibwa nabbi Kato Lubwama nabbi ani yamusindika nabbi ne bye yayimba mu mirembe egyo mu 9 olwaliro bye biriwo genda maaso ne Kato Lubwama yali tanoonya ssente mu kuyimba mu kuzannya Katonda yabuwamwene mukisa okuba ng'alina ezo ze yafunako Kato Lubwama yalina kitone nakwolesebwa Kato Lubwama omulimu gwe yatumwa okukola eri bannayuganda agukoze 99 ku buli 100 Kato Lubwama yayitibwa okuteekawo essuula empya oba enkola okukwata ku bantu n'okuzimba ebintu ebipya mu nsi byonna abikoze abayimbi bonna b'oyinza okwogerako nti b'amaanyi y'abazimbi nja kuwa ekyokulabirako igoze eyo yonna enkadde yayita mu mikono gya Kato Lubwama abo bannakatemba be tulaba ab'amaanyi ab'ettutumu abazanyi b'ebinnauganda bayise mu mikono gya Kato Lubwama naye kyannaku okubanga baggalawo theatre ye ne wabulayo yadde amuwaayo akakadde k'essente oba bamugamba nti nkuwadde wano ettaka teekawo theatre naye nze nebaza obulamu bwa Kato Lubwama Kato Lubwama yazaalibwa 1907 Mumbala Ennyango afiiridde ku myaka 5 mu 3 okusinziira ku bulamu n'emyaka ffe gye tuyina kansooka empumulemu katono Hassan aŋŋambye empumulemu ate ekiteewo naye nga bali ku Facebook live Anyfic Media.
Okay. Achali ku Fik Media bali kwera ankoli nchali Shafik Luwanga muziko Alhaji Abdunur Mnyami. Program ya Fede Earthquake obunkenke atuberawo buli lunaku olwa kutano esaazi babiri kitundu ku Facebook. Atubera ku Facebook live ate ku YouTube program eno abagizeeko ekikerezi musobola okubeera ku YouTube olunaku olwa mukaaga esaazi bannya ezakawungezi program eno ebeera epremieringa olunaku lwenkya olwomukaaga beerako nnyo program eno ejja kubanga kweri. Honorable atwa nkyali naawe isebo mbadde nkulaga lwaki nsaba mpe ku ddoboozi lwaki bakadde baffe bano bafanga ebyenfuna byabwe biri wansi okusinga amannya ne tutumuga bye baba balina. Bw'otunuulira abaana abayimba kati oba abayimbi abayimba kati agenda okufulumya oluyimba nga tannaba na kutunda mu bantu ng'abalinza okuyingira ekivvulu kye weebali ate n'akiteeka ku bbeeyi nga n'alinza okumuguza ekizimbe naye waali edda tekyaliwo. Olwaliro kati abakolera ku marediyo okola kontrakiti ne bakubuuza ky'oyagala n'obagamba njagala nnyumba na mmotoka ne babikuwa ne bagenda nga batema ku musaala gwo. Edda abaali bakola ku rediyo nga tebalina na kontrakiti nga bamuwa 4,000 omuntu yasoma Makerere ate naddayo nga musanyufu. Kati ebintu bino tulina obitunuulira tubitegeere. Abayimbi abaliwo leero lwaki bafunye ssente bajjidde mu mulembe omudigize. Bw'omala ku mulembe omudigize guyiwa ssente ate nga beziira bazifuna mu bungi. Bannaffe abo tebagwina ogwo omukisa. Baali bayimba value nga bayimba taata n'atula n'omwana we ne bawuliriza nga tebagenze mu kivvulu. Naye kati bayimba kwepiica. Kati omwana agamba kwepiica nga nkya nokyogera mu maaso g'omwana wange. Naye abagenda osasula ne basasulira 2,250 ne bazimuwa mu lunaku lumu mu myezi 2 n'aba ng'agudde naye ng'amaze okugaggawala. Nkitegedde. Olwaliro nkugende nabbi Amani basudde bateekako oluyimba lwe ne bateekako n'olwababwabwa n'ogamba bwabwabwa n'olujjako n'oteekako Amani basudde n'oyasaba n'olwokubiri n'osaba n'olwokusatu. Nga bwabwabwa omugagga mufunye ssente. Okuluyimba lumu gwe mulembe gukola ki oguliwo. Bw'otunuulira bannaffe ku Kato Lubwama mbadde nkugamba nti yassaawo essuula empya. Kato Lubwama yayingira paalamenti nga teri asuubira nti Kato Lubwama asobola okuwangula ow'ekitiibwa Ken Lukyams. Naye yawangula Ken Lukyams olw'okuba yali mukozi emmengo ku CBS. Ani? Kato Lubwama. Ekirala nga Kato Lubwama munnakatemba. Kato Lubwama n'ayogera amazima eri bannayuganda ab'erubaga n'abagamba mu mpaakalulu ngende ndyeko nze ndi musajja munaku. Maama wange yafa, taata wange yafa, mulongo munnange yafa. Nyina omuntu omu mu bulamu. Omukyalo we gwe yali ayimba naye yali nabiryo erinnya ndyerabidde linvudde mu mutwe. N'amaana agamba empangula ssente ezisooka ngenda zirya nze n'omukyalo oyo gwe nkugambye. Ekyomukisa omubi omukyala n'afa nga Kato Lubwama yakayingira paalamenti. Ne Kato Lubwama mwebaza ekintu kimu yasobola okukola buli kye yali asobola mu kufa kw'omukyalo. Era mmanyi n'omukyalo oyo musiimu. Nze abantu b'erubaga nziddamu okubeebaza. Bakkiriza Kato Lubwama ennyonnyola gye yabannyonnyolamu. Era senga bannabyabufuzi boogera amazima senga Uganda yakyuka. Si kusuubiza by'otaakole. Kato Lubwama yabasaba kulya ne bamuwa n'agenda n'alya. Naye ate n'abawa n'enkizo endala. N'ajja n'agaba bodaboda ku stage za bodaboda. N'ajja n'agaba ssente ku basuubuzi b'amatooke. N'ajja n'agaba ssente ku basuubuzi b'embaawo. N'ajja n'agaba ssente mu microfinance ez'enjawulo oba mu busaako bw'abasuubuzi erubaga. Kato Lubwama nze nebaza Katonda ekirabo kye yamuwa. Kato Lubwama badde ayagaliza nnyo atya. Kato Lubwama yasinkana n'ababaka ba paalamenti mu paalamenti n'abagamba ffe tuli Baganda tulina ebyobuwangwa byaffe tulina okussaawo by'oyinza okuyita ministule ey'obuwangwa n'ennono. Era mu lukiiko oba mu baminisita b'opposition ekitongole kyo yasooka okubeera minisita waakyo. Njagala onzike
Kato Lubwama kyesobola mwerabirako kumanya abadde musajja munnabyabuwangwa nnyo olw'obudde obunkutte okumanya abadde musajja munnabyabuwangwa nnyo kuba amuwaabira emisango mu kkooti nti teyasoma yagenderanga mu mbugo mu kkooti n'atakoma ku ekyo n'azimba n'ennyumba ey'ekitiibwa fe Abaganda gye tuyita essabo eyakitiibwa nagyabeewo mu nsonda so mu mbeera eyo tusaba buli munnayuganda okuwa ekitiibwa ebyobuwangwa n'ennono. Kato Lubwama bye bimuyamba okuwangaala ebbanga era y'ensonga lwaki be baamulangirira n'okubujjanjabi bw'abadde afuna ku mutima ye yakkiriza obulwadde n'abufuula mukwano gwe era kye kimuyambye n'okuwangaalako kutuuka okubanga asaba Mukama Katonda omulongo Kato Lubwama amumuzeeko obudde bunziruseeko era bunziruseeko gyakuddoka ndi ku lwaki abakulu bano bafa maye mwami Kiza Samuel angambye nti abayimba bafa baavu kuba system eriseti mu ggwanga no eriseti mu ggwanga ne bw'okola otya ofundikira oyavuwadde era we mbadde njagala okujja ngamba n'olwego twaha yayogeddeko moderator nayazza ekitambula mu ggwanga kyekyo obaako kyokoze emisolo gisobola okuzzaako emabega emisolo gye naye nga bali ku Facebook kubankwema ensonga ey'okubiri ebiseera byawangaliddemu bino ebisembyeyo abadde mulwadde ate obulwadde bwe tulowooza nti badde tebamujjanjabira mu Uganda olw'okuba nti amalwaliro ge tulimu geego sente ennyingi zabadde akusajjukira insurance gyabeeranga nayo nga MP eteeka okuba yali yakendeera amaanyi sente ennyingi zabadde akozesebwa ne sayidi emu mikwano gye gibadde gimuteekamu nyatisi naye abadde alina percentage ya contributinga ng'omuntu kyensubira nti tekyamuleka kyekimu. Ekyokubiri bw'olikola omulimu gwonna oguyingiza ssente nga tolina financial discipline tosobola zimaintaininga. Ensonga ki abayimbira era abatambula either ojja musanga mukyala gw'alina awaka asobola okumanaginga ebintu bya ssente asobola omugamba nti ssente zino tuzifunye leero enkira tuyinza obutaba nazo tubeeko bye tuinvestingamu. Omukyala oyo ng'omugyewa sebo gye bali ne lwakuba enjawulo eriwo twagala betusanze ku street naye gye bali gundi yatugamba papa Misa Semakula tuwasa fesi na kabina mwe so side eyo okuba nti tiyasobola kubeera na manager n'asobola kumanaginga ssente zo yafunanga ekyo kiyinza okuba kyamuleetera obuzibu. Ekyokusatu waliwo obulamu bwoga nti mbadde mu status bweti nina okusigala nga ngimaintaininze. Omuntu yenayina abaddeko empika satakkiriza nti leero siriiyo naga nti nfudde mu parliament eno maintaininze ty obulamu buno okuddayo ku status gye naliko kitegeeza abadde alina okunoonya abamuwa ssente era badde basobola okubula basobola kinalowooza okulowooza okulowooza Kato yali yakkiriza nti kata kyali mu parliament naye ate obulamu ne butakyuka obulamu bwe bwakyuka butya ennyonyi z'abadde alinya n'oluusi omulaba ndi wano ndi mu kulya kyennyanja ndi wano okuba ennaku zino tulina essimu osobola okukera ku makya n'enkerano nendi ekisowane neekubya ebifaananyi. Kato agenza okufa abadde amaze okufuna deal nga bagenda muzannyamu bagenda mufuulamu katyuni bamukolemu seri so ayinza n'okuba adde aliddeko waba abadde tannalya Honorable Nsereko yagambye nti yazina yajja n'amukwata munga n'amugamba kati ngaggawadde yali asiibula okay era n'akimaliriza ne kibeera bwe kityo. So nja kusaba buli alina kaalina tulabe engeri ki gye tufuna financial discipline omanye nti leero oli mu mbeera eyo enkeera oyinza obutagibaamu tunaasobola okulowooza okwerowooleza mu mbeera eyo tetujja kubonaabona nnyo mu maaso. Ekyokubiri tukola leero naye tetwetegekeddeyo kyogamba nti wemba siriiwo nakyensobola okutegeka leero nekimpa ssente mu myaka 10 mu maaso. Senga yakera ku makya n'oganda obusente bwe yafuna aguza amataka sente ze yafuna azimbye rentals sente ze yafuna ayina ekifo kya settings nti kyekino kyensubira nakyo yanibadde takyakaaba mbeera gyabaddemu. Ekirala tulina embeera gye tutuukamu ne tugaana okukkiriza ki kye tuli leero mu kyo kitegeeza baani bentambula nabo wenaakera ku makya neesiba ku status ya MP era kkiriza obagaana nina okusigala nga maintaininze obulamu oba sirina nenfa okulaba nti mupulizinga ndabe nti kyali nange kyendi leero kyensuubira bimu ku bibaleetedde obuzibu. Then status endala gye ndaba nti abasajja abo bayimbiranga
sente zaali ntonoko nnyo oba ne entertainment twali tetugirowoozaako nga tugirowoozaako leero kuba leero tukkirize ekintu kye bayita leisure tukiteeseemu sente omuntu ayagala okwewummuzaamu okwewummuzaamu kwaliwo kitegeeza sente ekitabangawo dda edda wakeera ku makya n'ogamba tugenze kuyimbamu abantu ne batajjumbira leero naye tutuuse mu bato nti wemba ngenda kuyimba fuba okulaba nti waliwo ayime tusetinga competition kitegeeza eyongedde kuyingiza sente kati weyongedde okuyingiza sente tekyaliwo ku mirembe gyabwe bwe bayimbiranga oba ebaakula byonna bye baakolera ekyo kyensuubira nti alina ebintu byategeka byewabadde onnyonnyolako naye okuba nti teyalina manager mutuufu era kyali kizibu nnyo okubikuuma okuba nti bikyasobola omuleetera sente mu bbanga lyamaze nga talimu kyensuubira nti kyekimusumbuwa so nja kusaba tulabe nti leero muna kyenkola mbeeko kyenkikolamu nyinza okukeera ku makya ne nga nti leero ndi musomesa naye ate nandibadde ndowooza nti wemba sivudde mu busomesa buno omulimu gwe mbadde nkola ngu maintainize ntya gavumenti yo erina bayamba batya gavumenti erina kukola kintu kimu etteeka lya copyright law senga eriteekamu amaanyi kyensuubira nti nzize nenkuba akayimba k'omuyimbi oyo abeeko kaafuna tugenze ku mukolo oluyimba lw'omuyimbi oyo tuluzannye abeeko kyafuna naye tubanga etteeka lya copyright law terinnaba kubeerawo oba terinnaba kubeera kusayiningibwa President Museveni leero sesuubira kuba nti gavumenti eno eyambye oprotectinga akatemba okanya ne deputy mayor kyabadde agamba nti gavumenti teyagala sayininga tteeka lino erya copyright law gavumenti yonna eya NRM tukkiriza nti yagala nnyo munnansi ng'ali mu mbeera yakusabiriza mu kyo kitegeeza nti wenkusayiningira etteeka lino sente zijja kuba zigwa ku akawunti ekyokugeza bwe balikera ku makya ne bagamba nti okukola online shows ng'etuzirimu leero ne bakiraba nti kirimu ssente bajja kera bakiteekeko omusolo okiwulira naye ate embeera yandibadde ega nti abantu bano tubongedde batya okulaba nti tekinologi gwe tuziyimba nti twagala omukulaakulanya tuba protectinze tutya naye ejja kujja tuteekeko omusolo tumanyi nti bani abeera ku show bonna boleesa balance show so lwaki obeera ne tujja nga wa NRM mutaze okiraba ngaoli mufiya no siba mufiya naye jasima ndaba tewali balance anti kye balance etegeeza nti byetugenda okwogera tebiyamba munnansi naye tumanyi tugenda okwogera biyamba munnansi whether wa NRM wali oba taliiwo sikiraba mufiya ni wandibadde ogiti kati mu mbeera eno yandigambye ati weri so senga tulina etteeka lya copyright law netumanya nti omuntu ono alina value gyagasse ku kintu bina ebintu byakozesa ng'emizindalo ng'egyo tugende nga tukendezaako omusolo nandirowoozeza nti gavumenti eyagala okuplayinga role omuntu oyo abeeko kyayamba eggwanga ate nga ne bannansi obongera okuyiga neyanziza honorable Shembe njagala kwongerezaako ku nsonga ya honorable Twaha gye yagambye ebbanga lyonna sikkiriziganya nekyayogere nti abayimbi b'ennaku zino bagagga nnyo kubanga abamu baggwako mu myaka 3 n'owulira nti oli mulwadde yeetaaga musondera naye ng'ate emabega babadde bayimbi b'amaanyi kati ne Bahaman basudde ne bakafero ne ba Sebatta sente bazifuna nga bayimbira abantu bajjanga naye kyova olaba mu mulembe gw'abasebatta abantu abaali abagezigeza bamanyi kye bayita copyright oba abagezaako kukikola bwe kityo bakasiwukira ate bo bagaggawala kubanga kasiwukira amanyanga nti nkwata Sebatta ne muwe bukadde 2 obwa Uganda nze ne mugulako teepu ye oba alubamu ye kasiwukira nga yafulumya teepu ezo kakati essaawa zino kasiwukira ye yagaggawala naye Sebatta gubaawo obukadde 2 n'agenda abucakalamu n'abukola ki kyabufunamu kyekiriwo nakati ng'ogyeko ne manager wateekeddwa okubaawo etteeka eri ku protectinga nti essaawa zino omuyimbi nga bwolaba basudde onagambye nti ennyumba z'abasudde zimunyumira naye azisasulira ki okujjako okugenda obugenzi either ku simu ye n'adownloadinga n'afuna kati oli owa wagula akutemyeko data online wokozesa okudownloadinga talina kyaddiza Sebatta kati singa etteeka lyaliwo singa Sebatta mugagga nakati naye kati tekisoboka neyanze ku mbeera eyo okugyongerako gizingazinga eno gavumenti gye tulimu yababbi tebasobola kuyamba kugaggawala ne bwoba olwanye n'obaako kyofuna balina okukulwanyisa okulaba nga bakuzzaayo ku zero ffenna tumanyi omugenzi Sulaiman Kigundu
wa Greenland Bank yali mugagga yali governor wa Bank of Uganda nakola Greenland Bank newa abasuubuzi essente bagaggawale mwami Museveni namugamba nedda sebo dayo namwavuwaza yamutta munaku yamukuba masasi leka kuntwala gye siina kugenda ate kati gulwaki oyogera kyotamanyi omuntu bakwavuwaza nakuzza ku zero ng'obadde mugagga nakufuula alomba teri kisinga kwavuwaza akubya amasasi asinga ng'oli mugagga ne kamalayo ne kanze mwami Museveni be yakizuula nti buzibu nnimba nnyo kankulimbe kubanga tomanyi bigenda mu maaso naye bannayuganda ababimanyi si balimba mwami Museveni be yakizuula nti bw'okuumira abantu mu mbeera ey'okusabiriza obafuganga bw'oyagala kye yakola abayimbi y'ensonga lwaki yassaawo ne minisitule enamba nga General Sale yagikulembera ey'okugabirira abayimbi abafuule abankuseere wa Buganda bukirina minisitule wali olabyeko omuyimbi agenda Minisitule y'okwewummuza owekitiibwa Sikabembe gyakulembera njimanyi ate okwewummuzaamu simu emuline bino yawula eminisitule ery'emmengo ne minisitule ya muganda wa Museveni byawukana no si minisita mu butongole wabula kitongole ekiriwo okukuumirako abayimbi okubafuula abajeera ogenda osabiriza ewa Sale asobole obbafugirako bamala okusabirizaayo oba takyasobola kwetegerera ontegedde nkutegedde neyanzege abali ku Facebook mwale kuba kwemuli abaganda ffe abali ku YouTube nammwe mwali kubeera kwemuli njagala kunzika bwenti seconds zigenda kuba 3 mpunzike ngende nsibule bannayuganda omuzirawo omwaka guno yani Heroes Day yonaku lwetuliko omuzira wange omwaka guno njagala mpe babiri omwaka guno n'omuzirawo mu Uganda yonna njagala babiri okusokera ddala omuzira wange nze ebbanga lyonna abeeranga mmange kubanga ndowooza nti kunteeka munsi kyamaanyi maama yasinga ndi ku Uganda mu Uganda kati essaawa zino omwaka guno ani muzirawo bw'oŋŋamba omwaka guno omuzira wange yali private subject sofa omanyi President Museveni alina akantu ke bateeka kagamba omuliro okumagwaki ye muzira wange omuzira omwaka guno sabiti yajjayo ekifaananyi ky'abakuumaddembe baffe bonna abasinga kye bayitamu actually ku sabbiiti oyo abantu bangi nnyo nnyo bakyusiza empisa gye badde bayisaamu abakuumi n'abakozi abacasual laborers naddala eri abanene abo bakyusiza nnyo newaka kati engeri gye bayisaamu housemaid ndala nnyo nze sabbiiti muzira wange wa mwaka guno wange ebbanga lyonna tubadde nga tugamba abantu nti abantu banyigirizibwa tutudde ku time bomb lweribaluka naye kyamazima sabbiiti yagibalula mu Uganda ebbanga lyonna Uganda lyebaddewo ani muzirawo nze ebbanga lyonna Uganda lyebaddewo Ssekabaka Muteesa eyasooka muzira nnyo kubanga civilization yonna gye tuliko wano ye neyanzige deputy mayor obudde bungenzeeko osoma komenti waliwo komenti waneneze nebeerako kye ngenda kujogera gye ngenda osembyayo ye muzirawe omuzirawo omwaka guno omuzira wange emyaka omwaka guno emyaka nga 5 n'esatu ategerekese Kyagulanyi Robert Sentamu ayise mu bingi okulaba nga anunula eggwanga lino omwaka guno ani muzirawo ebbanga lino lyonna nga ne guno mweguli abadde Kyagulanyi Robert Sentamu then emabega Kabaka Mwanga aliwo yatta abajulizi oyo muzira wange bajja bamugamba nti bazeketa oyo singa teyali oyo singa nekyetugamba olwaleero nti at least tulinako mu Uganda oza singa abazungu bakuyita ku futubala singa
singa paka essaawa eno ndowooza ne muno ya Uganda talina waabeera wayinza kweyagalira nti neyanzege yali mukambwe akubuuzako gwe tubuuza abali awo obulamu tosigaza ndi naawe omuzira omwaka guno otandise na mwaka guno obadde yagatandika nakyo bwongamba omwaka guno naye nsaba nnyongere ku ddoboozi wa Facebook akufune ngenda kuwunzika bannange mwe bali kubeera nkwe muli owekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi akoze ebyafaayo byonna omwaka guno byonna kyalako ku biiki n'ayoleka ensi nti tuli kyekimu tuli kyekimu twenkanankana yadde nga nze mbasukulumyeko ku buvunaanyizibwa n'ekitiibwa ekyo nno kyali kya ttendo mu bulamu bwange byonna yabikola abalwadde basirimu abatereddewo embeera ebalwanirira abasukoseero neyanzege ebbanga lyonna abadde Dr. Kanokiza Besigye ye yatonderawo embeera ey'okugezaako okuyiga okwetaasa ffeffe nnyini okuviira ddala tukibale nti 2 gumu oba 12 gumu naye neyanziza abadde muzira nnyo neyanza moderator omuzira omwaka guno njogere n'omuzira wa Kizza Samuel nina omwami eyasumatika okufa omwami director wa National Education Center Nsonga Amon yagwa mu kinaabiro naye yavaayo Mukama n'amuzza engulu anengeri gyakyusiza essomero education center ng'otunula side emu ayise mu kufa kuba kizibu okuva mu kinaabiro ng'oguddeyo obwongo nodda engulu naye okuva we yakomawo alina engeri gyakyusiza ebyensoma mu kitundu kyaffe ekya nansana bongo bwakyamuka bukyamusi siyinza butamuwa credit neyanziza then ebbanga lyo lyonna siyinza butabuusa his excellence Kyagulanyi Ssentamu kasookanga gya mu politics wa Uganda abavubuka abaali balowooza nti tulina kye tusobola tuzuukuse era omuntu nga alien skin era ali mu kweyagala ndi mumativu nti ali mu kweyagala olw'okuduumira kwa principal kwe yakoze okulaba nti neyanzege abali ku Facebook Kizza Samuel yayogedde mwenna gwe mutwogedde nti omuzira we agambye emabegako naasose n'asabula najja wano n'agamba nti nze ku luno omuzira wange President Museveni olw'okusayininga etteeka ku bisiyaga ndowooza niitumuwa credit mwenna ekyo mukibuusizza amaaso etteeka nga terinnabakugira terinagenda mu gazeeti mugyeko n'ekyo era singa musomesa abaddewo olunaku lwaleero twetaaga okuyamba abantu nga bwana Samuel era ngenda kumuddamu ategere ndi okuteeka obuteeseteeka ku kipapula aliteekako naye ng'emabega alina kirala nsigadde nze Shafik Lwanga muzikwala Haji Abdul Mnyami mpaka wiiki ejja ate twogere ku nsonga endala. Hassan Musa wamu ne Zai be bali ku kamera ku lwa Tamale Henry ne Musa Muto Mukama Katonda abankumire mubeere bulungi.